Ando najitadde muli neka. Nete mtunuza nnyo, tumutunuza nnyo kamera. Toyina kikuluma, Sawa na Katikkiro agenda kujja wanatuuka tujja kufuna ekitiibwa kya Buganda alimbe n'oluyimba lw'eggwanga. Tunamaliriza ojja kuyita minisita w'obuvubuka gy'ombagirira Katikkiro ate ngeri wakati ojja kusituka akitiri tulino yabuze olwaleero okuwagira emisinde gy'abazannyi b'Ogasaaza ze Hassan Kiyemba ze principal youth officer. Tusanse nnyo okulaba kuva edda n'eddeyo lyonna liina eggwanga Buganda lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwetoloola ensi zonna. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. Nze nayimba ntya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira afuge Omuganda siga. Twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyava dda naffe tukikuumenga. O Uganda, may God uphold thee. We lay our future in thy hands. United, free, for liberty, together we all rest down. Katusabe. Ayi Mukama Katonda asinza byonna, ffe abaddu bo n'abazaana bo abakuŋŋaanidde wano olwaleero, tukusaba era tukwegayirira otulungamye mu lukiiko lwaffe luno lwe tugendamu, tuviiremu ebibala ebirungi eby'omwoyo wamu n'eby'omubiri. Kuuma Kabaka waffe, tereko emikisa gyo, Katikkiro, Cabinet, abaami bo, Bassaabasajja Kabaka wamu n'abantu bo. Byonna bye tunaateesa wano biveemu bulungi, otutambuze emirembe nga tuddayo. Byonna tubikusabye kulagima kwa Katonda. Amiina. Saba tutuule. Nyongera okwaniriza Katikkiro wa Buganda, mukube mu ngalo ez'amaanyi tumwanirize Katikkiro. Kamange mu maaso go ttiimu nnene ekulembeddwamu Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu, minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuza. Mukube mu ngalo okwaniriza minisita. Muzzukulu wa Luwomwa, omugenyi ow'enjawulo David Lutalo ali mu maaso go. Essaawa eno ali mu lutabaalo olw'okutongoza akatambi ke kabisi kandagala. Era mmadde mulaba ndowooza Katikkiro gy'agoberera gy'anyumirwa ennyimba za David Lutalo. Ateekateeka ennaku z'omwezi nga 23 omwezi ogw'omwenda nga ttiimu emuteekerateekera kulembeddwamu musajjawo mutowe Kawesi Yasini owa Yasidika Events. Olwekyo ye ttiimu eno nakusirwa bigambo
naye nga ttiimu nnene bannamawulire bangi. Kampite mukama wange ow'ekitiibwa Enos Kabembe Kiberu akwanjulira abagenyi bo neyanza nnyo neyanzeeke. Tugatte engalo zaffe ffenna abali mu kisenge kino twanirize Katikkiro. Mukama wange Katikkiro, tuli mu kiseera ebyawandiikibwa mu Bayibuli waliwo ekigambo ekigamba nti amakungula mangi naye abakunguzi oba abakozi batono. Ekiseera bwe kifaanana bwe kityo, ebigambo byaffe bikendeera, ebikolwa ne bijjula. Mu buufu obwo muzzukulu wa Loomwa David Lutalo ennaku nga 2 emabega yankubira essimu ne neewuunya nga sifunanga Munakatemba aŋŋamba bye yaŋŋamba. Yaŋŋambye nti nkulabye ng'oli eka Jansi Clays ne ndaba abantu nga balwanira emijoozi gy'emisinde. Mpulira mpufunye okuyitibwa okusinziira obuwagizi bw'enzi z'enfuna mu bantu ba Ssaabasajja Kabaka obunfudde kyendi okuva lwe nava e Bulemeezi. Minisita nsaba onzikirize neetabe mu lutabaalo olwo, naye onsabire Mukuumaddamula yennyini yabankwasa emijoozi egyo. Nawulira okukwatibwako Mukama wange Katikkiro nga sifunanga Munakatemba ali ku ddaala lino kwali ekkulu. Ebiseera ebisinga ffe tubanoonya nti wandize n'otubeerera ambasada mu kino na kiri, ate oluusi abandi ne basikattira namu. Nebyo ebyali ebigambo bye byennyini Mukama wange n'okkiriza mu lutabaalo olwo lwennyini nga tosikattidde namu n'akamu. Nasomye ka message ko ne neewuunya noga nti bw'aba yajja ku ssaawa 6 n'ekitundu zennyini mugamba jje. Njagala okwebaza Katikkiro, weebale weebale weebale. Wabuvunaanyizibwa bwaffe abaana bazzukulu ba Nnambi bano okulaba nga tubasitula era mu buufu omuwandagirira ku nsonga gy'ondi obubi okuzimba eddago ly'okwewummuza. Nange munnange ono ne muba bubi era essaawa lyonna nkimanyi nti olyagala nnyo erigatta Bannakatemba bano bonna nga bitunuulira ebintu byonna nga industry okulaba nti tulaba nabo nga basituka nga bavaayo. N'olwekyo nkwebaza Mukama wange okukkiriza okumusinkana. Mwogerako ekintu kimu nga ngenda muyita abeeko byakugamba bitono nnyo, kubanga olutabaalo ono luyo ebigambo bitono ebikolwa bingi. Bwe bukkakkamu bwe obwetoowaze bwe okuuma erinnya lye nga liyonjo wakati mu maanyi ge n'obusukkulumu bwe. N'olwekyo kigwanidde bw'omuwadde omukisa guno. Ayi Katonda kuuma Kabaka. David woza olutabaalo lukuleese, Katikkiro bw'anaabakkiriza ayogereko gye tuli. Neyanza nnyo omukisa guno minisita wange. Nkwebaza nnyo Katikkiro okumpa omukisa guno. Mukama akuwangaaze, Ssaabasajja Kabaka awangaale. Era nga bw'agambye minisita, ekintu ky'okukwatira awamu naddala nga tukulaakulanya Buganda kubanga yesoose okutuwa omukisa. Ye nadde njogerako n'omuntu omu n'aŋŋamba, in fact n'omugamba nti CDS terefayina bwe bitakubako oba owulira nga waliwo ekimiisinga mu muziki, njogera ennaku zino bweri tuguyita muziki Katikkiro, oba owulira nga waliwo ekimiisinga oyagala bakubeko, Katikkiro Ssaabasajja Kabaka mutwebalize kuba eddoboozi lyo lituuka nga ddene nnyo 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 okuteekawo platforms ezo. Platforms ziba zitabatekazi emikutu emikutu egyo egisobodde okutumbula ebitone byaffe n'okuba nga naffe tubaako we tutuuse. Manyi nti kigendererwa kyammwe nga gavumenti eno okubeera nti ebitone by'abavubuka bitumbuka, era nkirabira ne ku mukisa guno gw'ompadde okikola lwakuba nti
oyagala okutumbula abavubuka nga Buganda alina okutwaliza wamu. Weebale nnyo, weebalire ddala. Era naffe tugenda nenga tekwogereka kati niwebala naye batukkirize tuguleyo emizinzi 100. Mukama wange kkiriza oyogereko eri abaana ba Kabaka bano bakunindiridde n'essanyu lingi. Maze ebbanga ddene nnyo nga mpoomerwa ennyimba za David Lutalo okuva ddala ku kapaapaala n'ennyimba zazzayimba. Waliwo yayimba ne Karo Nakimera nalwo wanyumira nnyo. Kati katuno kabisi kandagala otuyetaga kwogerera naye mbadde munenya nti mu bbanga lino lyonna nga takiikanga mbuga omusajja yeddira endiga so nga ate byakola tubyagala okukamala. Awo nno nkwaniriza nnyo nebozze nabo. Ekyamazima ayagala okufuna emikisa wano waalina okusibira, kubanga bwe kabanga akatale kemukoleramu oba abantu bemukoleramu wano we batunuulidde kitegeeza nti wano era we mulina okusibira ne mulyoka musaasaana. Olina okoze bulungi okujja. Era olw'okuba nsanyuse nnyo okulaba David Lutalo kannangirira ebintu ebikulu 2 asinaakwogera kintu kirala kyonna. Ekisooka, Ssaabasajja Kabaka yasiimye okugenda e Buddu ku Lwomukaaga nga empaka z'emipiira gy'amasaza giggulwawo egy'omwaka guno. Babadde bakyogera mbadde mbiwulira naye nga sinaba kuva mu nze. Naye bwe baŋŋambye nti David Lutalo agenda kundaba ne nga kankyogere nga waali. Ekyokubiri, Ssaabasajja Kabaka yasiimye ye kennyini okuwubira abaddusi ku misinde gino. Nakyo kankyogere kuba David Lutalo azze oggula emijoozi gy'emisinde gy'amazaalibwa ga Kabaka. Nga 3 Julayi. Nsazeewo mbyogerere wano kubanga naawe abakugoberera bangi. Era nkakasa nti Obuganda osanga nakati njogera ndaba bano bonna bakutte kamera osanga babiweereza butereevu. Nze okuyimba oba ebitone nkiraba ng'omulimu omulala gwonna. Naku 2 emabega okuva leero nabadde wammwe Bulemeezi. Ekyabadde kintutteyo ye kaweefube wammwanyi terimba. Ate wiiki 3 emabega nali wamu n'omuyimbi Spice Diana. Kubanga gye nabadde Bulemeezi ne bannabitone nga ggwe oba oli gwe nali ngenza okulaba mwenna muli ku mulimo gwe gumu. Okubeera n'ekitone n'okikozesa obeeranga n'omuntu alina amaanyi agakeera n'akwata enkumbi n'alima. Era njagala bannabitone omuli abayimbi, omuli bannakatemba, omuli abazinyi b'amazina, omuli n'abo ababiwaniridde nga Yasiini Kaweesi, okutwala nti guno mulimo. Buli lwensanga bannabitone ekintu kino ntera okukyogera naye ngenda kukiddamu kubanga gwe mbadde sikusinkananga mu buntu. Bw'obanga tomanyi nti nno okuyimba mulimu ne bw'oba olina eddoboozi eriringa ennyonza
togendanga mu kuyimba mulimu gwe nannyini gwo gw'osooka ogwa ekitiibwa okeera ku makya mu abayimbi mulina okeera ku makya ne mukola dduyiro tosobola kubanga oli muyimbi nga teweesobola n'otuuyana obwongo ne bweta n'osobola okuyiiya obuyimba obunaatuwoomera n'ojja ku stage ng'olina amaanyi mukiyita vaibu gwowa vaibu abawagizi gwaze ku stage era nze nyana nembeera nebemera ku TV nendaba omuyimbi nga ze nemulaba nga yenna yakoowa dda yaggwayo dda tasobola kutuwa vaibu. Omuyimbi bwe bakugamba nti ogenda kuyimba kati koomu oteeka okugenda okuyimba kati koomu leka kugenda kukwata ebivulu 10 tojja kubisobola. Sente ziwooma tezikoowa buli omu azaagala tosobola kuzikkuta naye zino ezisoose wano ze zigenda okwononera erinnya kubanga tewasobodde kutuukayo abantu ne balwana erinnya lyo ne lifa. Kati erinnya bigenda lifa tekijja mangu, kijja mpolampola n'ogenda nga bakukoowa bakwetamwa. Omuntu eyali ayogerwako ogenda okulaba nga takyategeerekeka. Nkwebaza kubanze gwe nkulabanga watwala ekitone kyo ng'omulimo kyekifaananyi kyompa. Siwuliranko nga bagenda David Lutalo wuno bamusanze agudde eri atamidde. Oyinza okuba emunyenye mu kuyimba n'otamiira mu bantu. Abamu tebakimanyi naye tekisoboka. Bano abakusuutasuuta otambula n'abantu banyimba laba bano boolaba abakusuutasuuta ebasooka okuddukako bakuwaanawaana wano bano bakuwaanawaana naye sebo baali ludda oli yayimba atya munno baliwa abo abakusindika tebe wetubira be bakuddukako kasita otamiirukuka olwana oyogera ebitajja. Omuyimbi nga David Lutalo erinnya ly'olina enze nkulabanga omusajja omuyiiya, nkulabanga omusajja omunyiikivu, nkulabanga omusajja ayagala kyakola. Era owekitiibwa ono bwe yaŋŋambye nadde obudde njiya buyiiye nno emirimu mingi obudde njiya buyiiye awo nno nkwebaza okutegeera nti oli ku mulimu era nkwebaza obuteekola busolosolo era nkusaba nga bwe nsaba ne bannabitone abalala babe n'amaddu mu mulimu gwabwe. Mu Luzungu to be sufficiently ambitious. Mube n'amaddu mu mulimu gwammwe. Okwogerako ku CBS ku Terefayina ku BBS tekimala ate ne tutumu temukkiriza tutumu kubaziba maaso. Omanyi Muganda agamba nti akasukka omumiro ekabalwa oba oguggwa teguba muka. Kyengezaako okugamba nti ettutumu olifuna leero enkya abantu baba beerabidde. Kyengezaako okugamba eryaleero lireme okukuziba maaso obeere nga atanaya kulifuna. Kubanga minisita akogeddeko ng'obwetoowaze. Obwetoowaze y'entandikwa y'emirimu gyonna. Nze kyensaba okole kyensaba abayimbi baano mundaba oluusi bwe nfuna akadde nenzijja mu bintu byammwe kubanga njagala mutegeere nti mulimu nga bwe nnambula abalimi nga bwe ngenda mu makolero mundaba nga nzigulawo amakolero kyekimu bwe ngenda emirundi egisinga obungi edda nanyumirwanga kuba nabanga n'eddembe lyange teri yali ammanyi twagendanga mu Afrigo teri ammanyi nenzina amazina n'essaati neetoba nenkwata ku mubiri kati bwe nzija kubanga abantu bonna kamera zonna zindiko si kyawoomerwa bulungi ng'edda nenzija mutegeere nti guno muli ku mulimo kyekindeeta era abakitegeera ne bakigenderako bajja kufunamu. Nkwebaza okugula emijoozi era ndowooza wekitiibwa minisita olaba nti wano wabadde watuufu okukola ebirangiriro ebibiri ebyo
n'omuntu wa Kabaka yeddira endiga nga yali wano mu maaso gange ennangirira amawulire okuva embuga mu ngeri entongole. Awo nno nkwebaza okugula emijoozi era kansubire tunaabaffe nanga 3 naye ono Yasiina nabo akujje mu bivulu kubanga olwa 2 lwa 6 alina abatalina gyakututte Yasiini ono onoosobola okubeera ano ku 12 naye kale nsanyuse nnyo bw'oguza emijoozi era nkoowoola mwenna mugule emijoozi kigenda nno okuggwaawo bwe munaagayaala mujje tulwanyise Mukenenya gwe mulamwa gwe tuliko ate Kabaka ye mmunyenye mu kulwanyisa Mukenenya ku lukalu luno lwa Africa. Fenna Mukenenya atukwatako batakukwatako butereevu ayina engeri gyakukwatako oba muganda wo oba mukwano gwo tewali muntu mu Uganda takwatibwako Mukenenya. N'olwekyo ffenna tulina okuvaayo nga Kabaka atukulembedde ffe abasajja tube basaale mu ggoba wano Mukenenya. Kale nsanyuse nnyo bw'ozze ogula emijoozi gino 100 kiramba tudduke tugobe Mukenenya Buganda abantu baayo babeere balamu bannabitone babe n'amaddu ebitone byabwe babitegere nti mulimo babikolerere babizimbe fenna wamu tuze Buganda ku ntikko. Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Toyanza nnyo nja kusaba ssebo mukuumaddamula akwaseeyo nti nno alina n'emmwanyi alima emmwanyi badde simanyi nti ayagala nkyogere kyenabadde nkisirikira naye kati nga bwakyeyogeredde alima emmwanyi. Bannabitone bw'obaako nekyokola olina okwetegekera emyaka egijja kubanga Katonda wakuwadde obulamu ojja kuyimba okutuusa lw'olifa naye ojja kubanga tolina lyanda oyinza ekiseera kiyinza okuba nga tokyali lyanda tokyayokya kubanga oyimbye ebbanga ggwanvu naye bw'oba wategeka ebintu byo olwo ffe abakumanyi bwe tunaakuyitanga okujja otuyimbira naawe ojja okaga kubanga emmwanyi era eri onoga. Mukawulidde ako temukeerabira. katuyimbe ekitiibwa kya Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyava daffe tukikumenga. Toyanza nnyo Sorry. Zinulewa? Wano wakati wa. Dixon wali wenyini? Yes sir. Molo kuba kifaananyi ky'owengi gano. Mukazi uyu Muganda we. Ate tulaba afiirako. Sebo wenviring
manager sini yali mu bino promotion. Naye manager kwani eri. Wano wanyoni ki. Webalo. Na erinnya bakulu abo mu kifaananyi. Kubanga ebintu byagala nze nondola nnyo ebintu by'abayimbi bonna ate. Nondolo forward. Omusomesa yagenda n'amugamba nti nno kati yagenda n'amugamba ayagala kuba ku reedi. Omusomesa n'amugamba ebigambo biyitirivu katono abeera mu kasukira amanda buli lunaku nejjo nakuwulidde mwebala emirimu ono ate yaani yangono era otekumuka omuzungu wakasuku ne TV endala zonna ensibuko y'amazima y'eno David Lutalo olina ekivulu olunaku wali osiibye wano oli musajja wa ndiga ozeeko embuga n'ogulayo emijozi nesijjidde ku nsonga ya kivulu nzijjidde ku nsonga lwakuba nti tulina abantu oluusi be tuba tusiikuula nti gundi olaba naye akoze bw'ati baneka ŋŋende ku gundi kuba omulanga gwa Ssaabasajja guli nti kulwanyisa AIDS mu ggwanga so kyekisinga okututabanga ate mu industry mwendi kyekimu ku bintu ebisinza okututawaanya industry eno akawuka neggwanga in fact mu ggwanga mwendi kanjogere bwe mu ggwanga mwendi kyekimu ku bintu ebisinza otusumbuwa industry gye tulimu yemu kwako ensibuko akawuka mwe kasinga okuba nti nno katambulira kubanga engeri gye tuba nti bameka bomanya abalwadde si specifically abalwadde olw'okuba abantu yewasibuka amasanyu they end up nga so tusobola okinoganya nti omuntu asobola okusanyuka naye n'amanya nti yadde ensanyuse nina okubeera nga nsigalamu ak'obuntu nina okusigala nga neekuuma nina okusigala nga nsigadde kubanga obulamu bwe bugagga bingi ebitwala abantu naye kino nakyo kibutwala mangu so olina okubeera ng'oli bulindaala tekitegeeza nti obufuna ogenda kufa enkya naye ate bw'obeera nga tobulina era kisanyusa yembwa gy'ekatwe gye wayimbako kati owembwa y'ekatwe bwajja kubanga ekikulu wano oba wano e Buganda oba e Bulange ekikulu si lwakuba nti ekingi ennyo kuba wano ewaka mbadde nagwe nkigamba nti muzaddewo tekikwetagisa mutwalira bingi naye n'akakiro ka sukaali kamusanyusa n'akasimu kamusanyusa nti akubyeko Lutalo awulize bwendi kimusanyusa so wano ku mulanga gwa Ssaabasajja guno ekikulu ffenna kwenyigiramu n'obusobozi bwonga bwe buli kati nga munnamawulire gwe bw'otuusa ekintu ekyo eri abantu oba olwanye olutalo Ssaabasajja lwakulembedde. Lutalo tulaba obadde osiriikirire naye ebimu bye tutayinza buusa maaso olina ekivvulu emyezi 2 okuva kati ngenda kusa omwezi 23 ebivulu bingi nnyo omwaka guno mbadde nsiriikiridde ntya Justin nti nno gw'obadde tonakyogerako buli lunaku olwaleero twakitegedde era kabisi kandagala tusuubire ki mu eno launch kakati kye baba basuubira kubanga ndi mu musingi oba in fact omusingi naguvuddemu wakyaliwo akabanga naye saagala kuba kusomola saawa zino njagala ngenda ndeka nsooka nseese ngenda okusomola ng'akawoowo kakuba omuli naye kye baba basuubira ennungi naye ekyawukanako ku eno tegenda kuba ng'eza bulijjo egenda kubeera kamera egenda kubeera kyekye nagambye luli egenda kubeera sho nga nnungi nnyo 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 obukulembeze tonnava mu ddoboozi obw'abayimbi King Saha Asindi
nettuluba eryo obululu bwakayiibwa emirundi ndowooza kati ebiri tulabe ne waliwo abantu n'abeesimbyesimbyeo abalala babitemu naye nga bitemu naye waba yeesimbyewo soke naye ekikulu nti nze ndi wamu n'okuyiibwa kw'obwo obuntu twagala transparency kyekisooka twagala obwerufu tubeere nga paka we banaafuna amazima kwani ne waba gwe wagambye bitemu naye kasaba nga akikoze mu butuufu mu bwerufu kugwe Kingsa ani nakizeemudda ddamu obuuza ekibuuzo Kingsa ne Cindy nakizeemudda kibaddiremu mu bulambulukufu Kingsa si mu bubi nti oba nti sayidi omu simwagala omulala mwagala nnyo nedda naye lwansonga omu yabwebwako omukisa omulala taguweebwangako kati mu nkola eyange mbirivingira nnyo mu muntu mu change kasiteeba mbirivingira nnyo mu kulaba nti ono akozeeko nono osobola omuwa omukisa n'akolako waliyo ekibuuzo ekisigalidde omuyimbi yakooyedda of course mpulidde bulungi era ng'omuntu yenna yina bwe yandiwulidde okusinkana Katikkiro omanyi oba otuuse waka Katikkiro okimanyi bulungi David nga tetunawunzika ekisembayo Kingsa y'omu ku mikwano gyo ali mu ggwanga era yeesimbye ku kalulu yatadde akayimba kawita zaakayo oba yakata wakawulirako nakawulirako kali katya kuggwe kayimba kalungi awo wenyini wengattirako ennyimba za biifu zira gye zira z'abayimbi olwo lwa biifu lwina gye lugenda waliyo ne Matayo kakati baba naawe muganda wange osobola okukola ani batulumaayo naye nga buli omu aba n'endowooza ye saagala kuyingirira nnyo ndowooza z'abantu kuba saaliyo nga bakawandiika kati nze ku lwange nze ku ssaawa zino mbadde sinakola nnyimba za biifu ate ne bwe mba nkoze oluyimba lwa biifu nja kuba sigamba ggwe mba njiyiza buya sitore yange nengiteekawo tonneesibangako olulala nti nagambye ggwe bannange abayimbi muwe Kingsa batwalemuko Kingsa yeeyogerera lwa nsonga muvubuka mukozi ne bw'otuuka ewo olaba nti akoze bulungi kitegeeza asobola okukola ate ebiragalalagala gwe nga bw'obinywa oyo omulabi oyo nga ye bw'abinywa just abikendeezeeko ate era Kingsa akyali muvubuka muto asobola okubuulirirwa ebitonotono ebyo n'abikyusa we kaba nga akalagalalagala mwekali asobola okukakendeeza naye n'atukulembera ate bangi nnyo bafuzi bali mu biti binene bajjuza bubinika bwa caayi nga bulimu ebiragalalagala so bonna tubagambira wamu nti babikendeeze naye basigale